Sekera omubuuzi omulala abuuza, tukkirizibwa okusaalira emabega w'Abashia n'Abahmadiyya era bwe basala ebisolo tukkirizibwa okubirya? Agamba ye Yusufu, n'ateekako nti ava Mayuge. Simanyirwa ye Yusufu ava Mayuge. Ekibuuzo ekyokusala ebisolo, baali abasala ebisolo, n'ekibuuzo ekyokusaalira emabega w'Abashia n'Abahmadiyya mu bufunze nga ye imaamu atuli mu maaso, kiri kitya? Kansooke n'ekyokusala ebisolo. Ekyokusala ebisolo Allah subhanahu wa ta'ala teyakkiriza batali basiraamu kusala bisolo. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi, temugeze ne mulya ebisolo eby'abantu ababisaze nga tebogeredde ku linnya lya Allah. Kati tutunulira abasala ebisolo mwogera mutya nga musala? Oli Mushia oyogera otya nga osala? Oli Muhammadiyya oyogera otya nga osala? Oli Mukatuliki oyogera otya nga osala? Obosala busazi kikulu nnyo. Kati ate ekyo kyennyini n'okizza mu constitution ya Uganda eyakolebwa mu mwaka gwa 1900 olwerere, teyakkiriza muntu kwetantala kusala bisolo nga si musiraamu. Kubanga omusiraamu yalina ebigambo ebituufu byayogera ng'asala ebisolo. Era njagala okutegeeza abampuliriza mwenna nti constitution ya Uganda ya 1900 bwebanga yayisibwa, endala zonna zize nga zikopakweyo banazaamu bunaaza, tekitaganyulwangako. Ekyo kyo kyasigalanga bwe kiri. Omusiraamu yalina okusala. Kakati omusiraamu ate yeeteeseeko ekirala. Njagala okutegeeza bonna abatuwuliza nti buli lwe weeteekako ekirala musiraamu Mushia, kakati ekyo tebigattika. Obushia kirala, kirala nnyo n'obusiraamu kirala nnyo. Musiraamu Muhammadi tekisoboka ekyo, tebigattibwa. Omusiraamu Muhammadiyya. Kati ebisolo biveemu Abashia, biveemu Abahmadiyya, n'abalala bisigale nga by'Abasiraamu. Kasi tobeera musiraamu nga togattako kiki kirala, gw'olina okusala ebisolo. Nabwekityo mu swala. Kuba kati Omushia asaala atya? Tunuulira bw'asaala. Ayawukanira ddala nga omusiraamu omulala katuyogera waki. Era bw'oba osalidde mabega we n'akusaaza esswala gwe gy'otomanyi ng'asaala swala ye eyiye etali ey'Abasiraamu, ddamu osaala eyiyo eri gisazeemu. Anti eri gyakusaasizza si swala y'Abasiraamu, eri swala ye era swala y'abaki? Y'Abashia, si y'Abasiraamu. Saka mufunze otugamba nti Omushia si musiraamu. Mu bufunze si Mushia yekka, n'Omuhammadiyya si Muhammadiyya yekka, n'abalala bangi mmwe bwe mutamanyi. Lwakuba wano bebatiikiridde wano be baakajjako wano ewaffe, naye n'Ababahora we bali. N'Ababahora we bali. Omusanga asiba ekitambala n'ogamba nti Sheikh awedde emirimu, naye nga mu Bahora ekirevu kikoma eri. Yes. Kale kati kyetaaga n'okisoma n'okitegeera bulungi. Twebaza bakadde baffe abazze nga batusomesa ku Bashia, ku Bakadiyani, Abahmadiyya. Mu butuufu Abahmadiyya eryo baalirebekawo bwerimbisi nti Bahmadiyya naye nga Bakadianism. Yes. Abo tebafuutuka mu India waawa. Beebo naye bayagala Abasiraamu abatabamanyi babalowoozese nti Basiraamu bannaawe. Bambala Punjabi. Naye nga si we kiri. Aba Ahmadiyya be Bakadianism tebakkiririza mu bwannabbi nga bwakomekerezebwa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bo bagamba nti obwannabbi bukyagenda mu maaso
era omukadiyani waabwe yatandika obukadiyani bamuyita nabbi. Mu bufunze bakyalinawo nabbi omulamu, bakyalinawo nabbi omulamu era bannabbi bo bakyagenda mu maaso ewaabwe, so nga ate abasiraamu si bwe bakkiriza. Bo bakkiriza nti obwannabbi bwakoma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati gwe baawukanako anti oba toli mu bo oba ofudde ku layini oba oli wanjawulo. Okay. Yes. N'abashiya bwe batyo. Tetusaalira mabega waabwe. Era bw'osaala kale bw'osaalira mabega waabwe ne basaala esswala eyaffe toddamu. Saka kati otegeera otya nti gye basadde eyaffe? Anti gwogimanyi. Oli mabega waabwe. Osobola osaala eyabwe nze nesigala nga ngoberera eno eyaffe kuba kati bo abashiya kiriwo ekiti. Innama ju'ila al-imaamu liyutamma bihi. Imaamu oyo ateekebwawo kubeera ng'agobererwa. Kati gwe imaamu akulembedde bw'akusaaza esswala etaliyo okitegeera. Wali aka okitegeera. Yes. Sekerawo wenyini kati mu nsi kati mwetambula ngaera woyogedde nti abashiya n'abahmadiya mwebali kati era emisigiti bagizimbye. Wemba ntambula nesanga masjidi swala etuuse olusi kangamba empiseeko oba amaze osaala muzikiti gwina buzibu saala yingira ensaale yingira osaale teguna tabu teguna buzibu eswala yange obuzibu swala yabali kubegattamu oba bagisaidde mu muzikiti oba bagisaidde mu katale oba mu luguudo obuzibu buli mu swala. Seka kanyongerekaawo katono butya singa mba ntuuseewo musaawa ya swala nga ya jama ne bampa obwa imaamu negamba atya jangu tukulembere bakuwadde omukisa abasaaja swalayo entuufu. Entuufu. Barakallahu fiikum. Seka tweyanziza.